Okusinziira ku tteeka erifuga abakozi mu ggwanga, omukozi yenna waddembe okuwummula ennaku ezitakka wansi wa 21 wabula ng'ate tekikkirizibwa mukozi kukakibwa kugenda mu luwummula. Ogenda ku liivu era ogende wa mukama wo n'omusaba liivu n'omugamba njagala kutwala liivu, naye ate ye si yakusalirawo ddi lw'onoogenda. Mu butuufu simanyi ddala ekyaliwo kubanga nga bw'otegeera nange nali siriiwo mala emyezi 5 nga siriiwo, naye bwe najja nga 7 ne baŋŋamba nti nate ku 9 genda, bonna reportinga ku mulimu nga 7 March mwaka guno, ate nga 9 ne baŋŋamba nti genda ddayo oteekinga leave yo, naye ate nga already nze nali nva mu leave, so kyali tekinneetaagisa kuddayo. Geraldine Sali akulira ekitongole ky'ekitavu ky'ensimbi z'abakozi ekya NSSF ng'ono yakakibwa okugenda mu kuwummula okw'obuwaze olw'ensimbi ezigambibwa nti zaabulankanyizibwa, ekyatuuka n'okumutwala mu kkooti yeekubira enduulu. Kino nno kyaleeta akaseera akazibu mu nzirukanya y'emirimu mu kitongole kino naddala mu bakulembeze ab'oku ntikko. Era mu mateeka bagamba nti nno gw'osobola okutwala liivu yo ng'oyagadde era omala gisaba ne bagikuwa. Naye omuntu ne bw'aba nga akusaliddewo nti nno nze njagala gikuwa, ate tayinza gikuwa lwampaka. Kiringa nga bwe nnaakuwa ekirabo olw'empaka, naye ekirabo nga nakyo sikyagala. Ndi waddembe okwesimira nti ekirabo ekyo nkitwala oba sikitwala. Sali annyonnyola lwaki si kya buvunaanyizibwa omuntu okusindikibwa mu kuwummula okw'obuwaze. Nze kye ndowooza nti ekintu nga liivu kintu ky'abakozi okuba nti nno yebeeranga package gye bakuwa. Omuntu akugamba nti nkuwadde ennaku 3 eza liivu mu mwaka, kati mwezi ennaku 3 gw'osalawo nga bw'ozitwala ng'era nga bw'ozikozesa. Naye oli tayinza kujja n'akugamba nze nkulagidde nti twala liivu, oba oyagala oba toyagala. Nze ekyo kintu sikikkiririzaamu, era ne mu mateeka omuntu abeera nga akikoze mu bukyamu. Ono agamba nti wadde nga kkooti enkulu yakalangirira emirundi 2 adde mu ofiisi ye nga kuno kw'otadde ne minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija, naye ate waliwo abakyamulemesaawo okugiddamu. Obutakkaanya obwo simanyi gye bwava, naye era nga bwe nkugambye nti omusango guno guli mu kkooti era sandyagadde nnyo kugenda mu maaso nga mbyogerako ebintu bino paka omusango gwo nga guvuddeyo mu kkooti. Ate n'ekirala mbadde siriiwo okumala emyezi 5 era ne mu ofiisi siddangamu kati emyezi 2, kati emyezi 7. Kati obutakkaanya obwo bwe boogerako sinnabumanya bulungi. Kati Sali ono agamba nti waliwo abantu abayingira mu ofiisi ye ne baggyamu ebintu ebimu nga kinayagala wasooke wabeewo okunoonyereza ku nsonga eno. Kati ebbanga liweze nga abakulembeze ba NSSF tebakwatagana, ekintu ekikosezza ennyo entambuza y'emirimu mu kitongole kino.